Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola bizinesi yo wano naye kulakulana tewetukira mu nyumba jangu tusheyaringeko endowooza yo beera n'essuubi jangu Sb4 Media likinga, commentinga, subscribinga ebisesa ebisanga yo ku Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga Sumba kyeyankola nali sikisuubira Sente y'omusumba oyo namusindikiranga message nemukubira amasimu nga mubanja sente nangamba sente zange samuwako sente esente nazeegaana Yambulokinga ku Facebook Yambulokinga ne ku WhatsApp nate yeegaana sente ate obujulizi mbulina obulaga nti yazeegaana atya kubanga wena ogwasembayo namusindikira message ku WhatsApp nga akaaba amaziga ne mugamba musumba sente zange lwaki tonsasula embeera gye nayitamu nga ndi wabweru teyali nyangu kubeera natuuka n'okubeera ku oxygen era agamba nti nno sijja kuwininga musango mbwe okujjako nga njagala kufa mulimu n'ebyokufa Yosef muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga weebuuza ebibuuzo bino wammanga ku nsi osobola kwesigani ku ssente yo mama asobola okukulyamu olukwe taata akulyamu olukwe baganda bo oba gye waliise eŋŋanda nazo zisobola okulyamu olukwe ku lw'essente ffenna abakkiriza tuba tumanyi nti omusumba wo abeera taatawo ow'omwoyo era nga kiba kizibu nnyo obutabuusa musumba liiso ku kintu ky'essente kuba tulowooza nti omusumba abeera mutuukirivu naye ne tulabira ekintu kimu nti n'omusumba muntu tukwaniriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kabajja omugeyi Umaru ali ku kamera leero emboozi gye tukuleetedde emboozi eno njawufuko tuzinga tuwulira emboozi nti muganda wange yandya ssente boyfriend yandya ssente tata wange yalya ssente zange mama wange ngenda kumusiba yalya ssente zange leero tukuleetedde emboozi ya Justin yali Saudi Arebia yeesiga omusumba ye nga waagamba nti omusumba ayinza okuba yakozesa ssente ze omusumba ono w'amaanyi naye ku byokwerinda omusumba tugenda kusooka tumuleke erinnya tushalinga emboozi eno kyomanya nti musumba w'amaanyi weebuuza bino ebintu ne mu makanisa gyebiri weebuuza nti omusumba asobola okulya oba asobola okukozesa ssente y'endiga mu bukyamu n'alema okugimuddiza wana mwekweka kiva ku ki okugenda ebweru kukola ne balya ssente yo kiva ku ki okwesiga omwana w'omuntu ku ky'essente ye kampani ezitwala abaana ebweru okukola kiva ku ki okutikka omwana okumugobera ku bintu myezi 5 n'omusobyo n'omutikka n'agenda nga tamanyi wagenda kutereka ssente ye lwaki temubawa advise ku lwaki temubagwirawo akawunti n'amanya nti wengenda Saudi Arabia oba Jordan oba Dubai okukola mu kiyumba ssente yange wenagifuna yagiteekanga ku akawunti bweti mbadde nsaba kampuni ezitwala abaana ebweru muveeyo ku nsonga ezo tuwulize emboozi eno sheyalinga emboozi eno tegenda kusosola yes tuli ku musumba tegenda kusosola oba oli mu Protestanti oba oli mulokole oba oli mu Katoliki oba Musiraamu wuliriza emboozi eno bw'ali ebweru nga wagenda kukola oba nga osuubira okugenda okukola ozibuka amaaso n'amatu ogazibuka wawula amatu owulire ozibuka amaaso omanyi kiki kyenzizaako tulina Justin oli otya bulungi ssebo obulamu buli butya obulamu buli awo bwe butyo bwakaluba
obulamu bwakaluba. Tukusanze ku kyaki? Osula ku kyaki? Yesebo kwensula ku kyaki. Ng'omusama tuba tumanyi nti omuntu yagenda ebweru abeera musama kumabunga alinamu akasente. Nali suubira sirina kye nasangawo, nasanga birala. N'osalawo obulamu bw'okuba omuliza ku kyaki weebakaawo. Era nabummulizaawo ku kyaki lwakuba nali sisobola, sina wakubeera. Kubanga nali nsuubidde ssente zange weeziri nga ngenda kukomawo nkyusa obulamu. Musumba kye yankola nali sikisuubira. Embeera yakaluba. Osooka n'oguma watyanga just Musumba tannafuna time. Ate oyinza okukirowoozaamu obubi nga ssente y'omusumba agirina. Ssente y'omusumba oyo namusindikiranga message nemukubira amasimu nga mubanja ssente. Nangamba ssente zange samuwaako ssente, essente n'azeegaana. Bwe yeegaana ssente nambulokinga ku Facebook, nambulokinga ne ku WhatsApp. Naye ate yeegaana ssente ate obujulizi mbulina obulaga nti yazeegaana atya? kubanga bwe ogwasembayo namusindikira message ku WhatsApp nga nkaaba amaziga ne mugamba Musumba, ssente zange lwaki tonsasula? Embeera gye nayitamu nga ndi wabweru teyali nnyangu, kubeera natuuka n'okubeera ku oxygen. Embeera gye nali mu mbeera ya kutulugunya. Bwe nagenda wabweru nangamba Justine, kuba yali tamanyi nti ntambudde ngenzi wabweru. Sisita wange bwe yalaba nga takyandaba mu kyaki, sisita wange n'amugamba Justine yagenze wabweru. Bwe yategeera nti ngenze wabweru najja ku Facebook nansindikira friend request nenzikiriza. Bwe nakkiriza gundi friend request ye bw'ati bwe yatandika okunkubaganya eby'essente. Nangamba nga bwe sitasindikira famire yange mbeere nga musindikira nga mwesiga agenda kunzigulirawo akawunti ansavingira ssente ne buli siiti ngenda busanga. Mbeere nkoba nti tyenda obe frustrated oyinza okozesa maama we no Doreen wamusindikira ssente yakwegulirawo account, you save your money. So obanga omaze osindika that money, I want you to start saving money. Omuweereza yakuterekera oba amukobera ekyokola. I don't want you to spend 2 years omalenga ozira kyokozeemu. So gezaako okola byendi kukoba. Okay, tugende mpola mpola. Musumba ono wamusisinkana otya? Omusumba ono okumusisinkana nali mbeera Kampala. Sisita wange nankubira essimu nengenda Embaale ng'alina byayagala okumuyambako. Bwenti we nagenda Embaale sisita wange ate gye yali asabira nentandika okufellowshipingira eyo nange. Kuva eno wali mulokole? Nali mulokole. Otunoyingira mu famire? Nenyingira mu famire era mu eyo church nali nga omuweereza nga ndi mu praise and worship team. Yes, sir. So mu by'okugenda ebweru wagambye nti wagenda tamanyi, tewamugambako nti ogenda? Saamugambako nti nno ndi ku travelinga nti oba ngenda wabweru. Just yawulira buwulizi nti ngenze. Oyaweera nti ogenze najja nakunoonya? Najja ku Facebook nanoonya erinnya lyange nenzikiriza friend request ye. Bwatu bwe yatandika okunkoninga ssente nga ngamba nga bajja okunterekera ssente nangamba Justin, don't send your money to your family. Bangi bali wabweru basindika ssente mu family zaabwe ne ba ending up nga bali disappointed. Naye nze ng'omusumbawo nga your spiritual father ngenda kuterekera ssente zo era ojja kuzisanga ku akawunti. Yes, tukwate mpola mpola. Facebook okujjudde abafere. Okakasa nti omuntu gw'ayogera naye ku Facebook si mufere nga si oyo musumba gw'omanyi? Omusumba yoyo mwennyini gwe mmanyi era mumanyi n'engeri gy'afaananamu n'engeri gy'ayogeramu. Kubeera nasabirayoko gyali ng'emyezi 6 awo ne ntandika okugoba ebyokugenda wabweru ne ngenda wabweru. Ky'ogamba gwe wasanga ku Facebook ye musumba yennyini? Yoyo mwennyini. Kubeera yampa n'ennamba ye bwe yansanga ku gundi ku messenger nansomera n'ennamba ye ne tubeera nga tukyatingira ku WhatsApp. Kati nze bwe nakomawo
nepakira neŋŋenda ey'embaali waliwo omukyala before nga tonnakomawo mwanyogeranga ku WhatsApp wamukubirako ku video call okukakasa nti eyo yennyini saamukubira ku video call naye profile pic yali eraga nti yeye mwennyini ate era nga n'abantu bennyini bakwatagana nabo ab'omukyaki nga beebo bennyini ngamba maanyi profile pic nyangu olwasobola ofuna essimu ye nateekako profile pic yange wanteeka ku profile pic tekitegeeza nti ayogedde nange oyogera nange sebo nedda nali mumanyi n'engeri gy'ayogeramu n'engeri gy'atandikamu okufera abantu ate sinza nzeka gwalidde ssente baana bangi baalidde ssente bantu bangi baafeze kati otandika otya okumwesiga omuteresa ssente zo nze mu mutima ogwange mpulira nga nina eddiini ate bwe yaŋŋamba nti no agenda kunsevingira ssente by that time in fact yali agambye nzisindikirenga mukazi we nze neŋŋaana okukola ki osindika ssente mukazi we mbeerenkoba nti tyendo obe frustrated oyinza okozesa maama we no Doreen wamusindikira ssente yakwegulirawo account you save your money so obanga omaze osindika that money I want you to start saving money omuweereza yakuterekera wamukobera ekyokola I don't want you to spend 2 years omalenga ozira kyokozeemu so gezaako okola byendi kukoba nangamba Justine wobanga otidde okusindikira mukazi wange beera nga osindikira nze ssente namwesiganga omusumba era nga manyi nti ayimiridde ku musingi ogwa Katonda nga simanyi nti muyaayo so noze musindikira nembeera nga musindikira ssente era ssente bwe nagenda okumusindikiranga ssente nga nkozesa mannya ge era nga nkozesa manigulamu bwe namusindikiranga ssente Justin sente wadisindikira muki express money MoneyGram oba nkobera ki wakozesa yagamba nga ati sente aziresevinze nga ngamba bulungi ssente I've received the money this amount enangamba era ndistadde kugundi ku depositing ku account ye gye nakugulirawo naye nga bwe mugamba asindikire buli siiti nga ngamba I will send the receipts later I'm busy bweddamu mugamba I need to see the receipts nga agamba nti no I'm busy nga tansindikira buli siiti mukubala abalamu omuteresa ssente kale bbanga ki omuteresa ssente ebbanga lye namuteresa ssente gwali omwaka gumu n'emyezi 4 ze namuteresa ssente ate bwe nali nkola famire eyo kale nga bampa akakadde kalamba nga bwe mba nsindibwa bampa akakadde akakalamba nga nzimusindikidde mba nfuna emitwalo 98 oba 97 nga sizijjaako nga zonna nga bwenzifunye bwenzimusindikira ekitegeeza watuuka okukomawo nga tolina yadde 10 natuuka okukomawo nga siina wadde 10 nga n'omwana siina ssente zimutwala ku ssomero nenkabiira omusajja oyo nemukubiranga essimu bwe namukubiranga essimu nangamba mbuno you Justin you are putting me on pressure I can look for that man and I curse you will never succeed in this world kati newabeerawo omukyala oyo yali accountant mu kyaki omwo nga yakwata ssente z'omukyaki nangamba Justin the fact is akozesa ssente zo era yazimba poloti yagula poloti n'azimbamu n'amayumba even the houses are there nangamba naye okusinziira ngeri gye nkumanyeko akatono you go back abroad and work nangamba bw'oba ozzeeyo wabweru beera mugezigezi mwenyini eyaŋŋamba nti ssente teziriwo zigulamu poloti n'azimbamu n'amayumba mukyaki baali bakimanyi nti ssente zo bazikozesa baali bakimanyi nga ne mukyaki yonna teri muntu atamanyi nga bakimanyi ne mukyaki era nga amanyi n'okwogera mukyaki nti Justin asindisa ssente bweziti Justin asindisa ssente bweziti nti ndi kumusevingira ssente era nga mwenyini yeewaana mukyaki newenjogerera no saa zino n'oyo omukyala naye ekkanisa yagifuluma yamuluma ssente kati yeeyo kyaki wetukusanze osula oba eyo ya musumba mulala eno kyaki gye nsulamu ya musumba mulala si yooli era ekyakinyize okuva weyandya ssente bw'atyo nandaga nti no ate nga ye agamba nti no ye yeewaana n'agamba ye tewali muntu amusobola
kuba ye afuga waggulu afuga ne wansi Atya. kale ye yeeyita katonda wa ku nsi era ng'amanyi n'okwogera ye yagulabinga police stations tebasobola kumukwata kumusiba kati bwe nali nga ndi awo nasindikira sister wange message prose n'amugamba nti Justin, I've started this case but he won't win it. Nangamba sigenda kuwangula musango guno agenda kufuna the best lawyer. Nagamba era he's not ready to pay the money. Ate teri muntu agenda kumusiba. Kubanga ye afuga waggulu afuga ne wansi. Kye kiraga nti afuga waggulu ne wansi. Mbadde manyi nti Mukama Katonda yatutonda yatufuga waggulu ne wansi. Anti oyo prophet agenda ne yeepanka ye nti no ali anointed ate ekisa kyalina. Katonda yamuwa ekisa nti kimala naye ekisa kyalina kya bufere. Ekitegeeza prophet mulamba. Prophet mulamba yeyita prophet. Walipotingako? Yes, bwe nalipotinga bwe nali nga nkomyewo nengenda wano nenzigulawo musango ku CPS olwo nga bwe nakomawo wano mu Uganda nemukubira essimu nambulokinga bwe nategeera nti no Justin kuba nakozesa simu ndala nambulokinga nga ndikwogera ku bye Sente kiyanziramu I don't know you and simu wangako Sente nga bwati bwagamba nambulokinga eddoboozi nga lirye kuba n'ennamba zenzirina nengenda ku CPS wane Kampala nendipotinga omusango bwe nalipotinga omusango ogwo ne bafulumya fayiro kati omukulu wano kugundi ku CPS nangamba nti leka bagenda tuula mu meeting babikoleko balaba baba mukwata bamuleeta eno oba fayiro bagiforwardinga egende Embaale fayiro ne bagiforwardinga negenda Embaale fayiro bwe yagenda Embaale ne balaganga abafaayo omusajja n'agamba nti no baagala ku meetinga nenepakira nengenda Embaale omusajja ky'omusumba omusumba yagamba ku poliisi n'agamba nti njagala ku meetinga bwe kiba kituufu nga mubanja ssente ajja kuzisasula naye bwe kiba nga si kituufu kuba yali takimanyi nti nina evidence nga tamanyi nti nina obujulizi nti mbulina bwe ntyo nentravelinga okuva e Kampala nengenda Embaale mu biseera bya covid awo nafuna na mmotoka ya gavumenti ginatambuliramu okugenda kubanga ya mulamu wange yagimpa nangamba driver wantwale nantwala Embaale kati bwe natuuka eyo omusumba oyo teyajja ne tubeera eyo kuba nagenda nze ne sister wange ne tubeera eyo twatuuka ku saa 2 Embaale ezo saa 2 ze twatuukako kati ne wabeerawo omusajja bamuyita Mafaabi akola ku regional block Mafaabi naye wa poliisi kati bwe twatuuka eyo n'akwata essimu n'akuba n'agamba abantu babano bazze nawe jangu ne bagamba nti no bali kujja ne tutuula awo poliisi netugamba tugire twetoololemuko ne tubeera mu mbaalo omwo ne tubeera mu mbaalo omwo kati zaali ssaawa nga 10 owa poliisi omu najja n'agamba mulwadde alina covid-19 tasobodde kujja nga bababeezezzaawo nga batubeezezzaawo ku ssaawa 10 batugambira kati nze neŋŋamba omuntu abeera ati alina covid-19 nga yabadde amanyi alina okuripooti kuba twatuuka oyo omusajja bamuyita Mafaabi akola ku gundi ku regional block akwatagana nani n'oli ne prophet kati ye n'akola ki n'afuluma yeefulanga akuba essimu n'afuluma n'agenda era bw'ati bwe yagenda n'amalayo akaseera kawanvu yakomawo ssaawa 10 olwo nga bamaze okukola ebyabwe emitingi zaabwe bateesezza biki ono n'adduka n'agenda ne yeekweka mu maka ge teyaliiwo waliwo ekifo bakiyita Musoto eyo gye yagula epoloti n'azimbamu amayumba ekifo ekyo bakiyita Musoto eyo gye yagenda okwekweka kati nga wabeerawo omu one of the church members nga nkubira essimu nga ngamba Justin nga ndikulaba ali eno ate ogambye alina okuripotinga ku police station ne mugambe era abadde alina okuripotinga ku police station kati waliwo omusajja omu owa police nangamba nti no Justin eno case it is a really case and it is straight and smart naye omuntu ali kugezaako okubuzaabuza fayiro bwete okugikyankalanya ye Mafaabi yali kubanga oyo omusajja
ali kulwanira nnyo okulaba nti ki nga tebakola ki tebansasula ssente era bakutte ssente ne basasula abapoliisi baali bagambye balina okumpa ssente okunsasula ssente at the end of the month omwezi gwe guno oguweddeko jo nagezezzaako okuba essimu nenkubira CID essimu teyagikutte nenkubira oyo mwennyini Mafaabi essimu teyagikutte nenkubira owa poliisi omulala oyo Mr. Okelo nangamba Justin bano abantu baabawa enguzi Mr. Okelo yo ngali we Kampala weeri Wambale eza enebozi gye twogerako y'Embale musumba yonna w'Embale oyo Prophet Wambale ekyaki eri Maluku Adra Embale wano e Kampala CPS yo yagamba etya CPS wano omusango baguhandolinga ne bafuwadinga gundi fayire eyo Embale era bino byonna ebiriwo buli step egenda maaso mbankubirako omwami n'owa poliisi wano ku CPS e Kampala nga mpa ku magezi ye kyaŋŋamba nti nno yabadde aŋŋambye ŋŋende nkole ki I demand the money ne mugamba nsobola nti okudimandinga ssente abantu nga baabawa enguzi. SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Justin tukyagenda mu maaso nakubuuza ekibuuzo tutandika emboozi eno omuntu aneesiganye ku ssente famire ezibu tuliddemu olukwe emikwano gye tuliddemu olukwe n'abasumba be twabadde tuyita batata baffe abatulyowa emyoyo ekibanga kituufu Justin emboozi gyatunyumiza nga ntuufu kiraga wajje tugenda ku kigambo kya ssente emboozi eno bagitunyumiza bunyumiza Justin SB4 Media abakozi baayo obanga nze omuweereza tugirina mu mukono obula wano nkowoola ekitongole ekya Uganda Police we yaripootinga siba poliisi enkulu wano mu ggwanga tesobola kulemererwa nsonga eyo ekirungi yaripootinga Uganda Police muliwo kutuyamba kuba era mukyogera lunywe nti yamba poliisi naawe ekuyamba so mbadde nsaba Justin tanatuuka kwekola kintu ku mazira gonna gonna gaakaabye engeri gy'asulamu tumusanze waasula mu mpewo ku kyaki naye nga yali agenda kubeera ng'atereeza bulamu mbadde nsaba Uganda Police mubeeyo ku nsonga ya Justin mumuyambeko suubira nti CPS temusobola kwemerera kuwandolinga nsonga ya Justin mulina obuyinza bunene nnyo musumba obanga olabye akatambi kano sikumanyi oyinza okuba nga naawe tomumanyi sizze kukuttira linnya sizze kukuggyako ndigazo nzija kuwuliriza mboozi ya Justin naye nkusaba omwana ono omusangula sola nti ssente zakubanja wekiba kituufu nga yazikuwa naawe amazima ogamanyi ku byobugagga by'olina osobola okutundako n'osasula omwana ono ssente ze kale oba osobola okugenda mu kyaki nga babagamba nga nti omuterekera ne bakyaki members bakimanyi olinawo ku ssente bakusondera bakyaki members bakusondere ate siko omwana omusango bano abaana bola bagenda okufuluma okugenda okukola okwekolerera ng'embeera wano mu Uganda ekaaye embeera ekaawa nekusindiikiriza paka ku kyeyo by'osangayo tebibeera birungi otulugunyizibwa okukola nnyo omenyeka ate era onafuwa mubiri naye nga kyokolerera kukolerera future yo badde nno nsaba musumba nfuna bulungi ebifaananyi byombirina mbadde nsobola okusharinga ebifaananyi ebyo naye mbadde nkusaba olaba emboozi eno fuba nnyo okunoonya Justin olaba emboozi eno noonya nkutuuse ku Justin
oba noonya muganda wa Justin omwana ono amaziga gakaaba togenda ku succeedinga sinze Katonda naye kiba kituufu ng'omwana yakuwa ssente ze ayakuteresa ssente ze ku maziga gakaaba lisiga lyakaaba ligenda kutokyalinga gwe weeyita kutokyalinga ligenda kutokyalinga famire yo nsuubira nti musumba oli muzadde ozadde ku baana gweoyinza otalaba nnaku nga wagamba nti ofuga wansi ne waggulu naye abaana b'ozadde oba famire yo eyinza okusasulira kino ekya Justin mukama wange nga woofuga waggulu ne wansi sigenda kukuvaako nange nyinza okuba nga sirina kinene nnyo naye platform eno tujja gikozesa nga negattiddwako ne bannange bannamuwire bannange akola omulimu gwenkola TV station ezo ez'enjawulo tuveeyo tutunire ku nsonga z'abana abaana muleme kukindekera nzekka singa Justin ava ono najjako ku shows ez'enjawulo waliwo show nga mwasuze mutya ne mumukyazaako nasharingako embweti n'agenda ku platforms ez'enjawulo nsuubira nti ebikula bisobola okukendeera mu Uganda nsuubira nti abeefula batuyamba abeefula bayamba bana abaana oba oli awo tusobola okutereezaako so osobola kuddayo ddi ku CPS gye walipotingwa keesi eno CPS mbadde njagala kuddayo enkya wasaba bbanga ki ng'olipotinze omusango guno ebbanga nalipotinga mu biseera bya covid awo like kati wayiseewo omwezi gumu ne weeks nga 4 actually emyezi 2 oba bikyali mu process manyi olumu bimanyi okulwawo nedda olw'ensonga nti bano abantu baŋŋamba nina okufuna kuba era baali babiteesaako nga ebinga ng'olabira ddala babuzaabuza ekintu ng'ono ye ono pasita ye bw'ayogera agamba I cannot win him sigenda kumuwininga nja endinga up nga nluzinga ne ssente zentaddemu kubanga ye yeyita Katonda baali baŋŋambye bagenda kunkubira essimu ngende nkole nsayininge bagiyita batya nteekeko omukono iyi agreement ne abe naye ateekeko omukono tebankubira ssimu nze bwe nkuba essimu tebagikwata nejjo nazzeemu nenkuba essimu mbabuuze kiki ekigenda mu maaso tebagikutte ate baŋŋamba ngenda kufunanga ssente ku omwezi nga the last week in the month wenzija okufuniranga ssente basasule ssente ezo paka ziggweyo kyebatasobodde kukola wanga church member oli eyagamba nti kituufu ssente musumba yazikozesa olina enamba ye enamba yenjiina ya Rosaline bamwita yaŋŋamba mwenyewe yaŋŋamba nti alina ssente zo yazigulamu ettaka n'azimbamu n'amayumba ate alina ne fulaati endala gy'ali kuzimba sayidi zeeyo era Embaale eyo wiiki ewedde yagula emmotoka ya bbulaaka gyewampeereza ku bifaananyi gye nakuweerezaako mu bifaananyi era agamba nti nno sijja kuwininga musango mbwe okuggyako nga njagala kufa mulimu nebyokufa Yosef ye agamba if I don't stop demanding the money ajja kunzita olina enamba ya musumba enamba y'omusumba njirina tugezeeko okumukubira Yosef koze simu eri mu baagamu sooka ogimpeeko mulimu n'okufa programu zino tuzikola mazibawe ekyokuyiga programu zino tuzikola tuzibawe ekyokuyiga gwe wenna wenna ali eyo
naye wekuba kufa kuba omuntu ayinza okukulaba ng'okola puroguramu nagamba ani oyo wekuba kufa tujja kufiira naffe ku mazima oba oli awo wekuba kufa ensi eba etegedde amazima nti SB4 yafa lwakulwanirira ku Justin Musumba bwati ne bwati yeyamutta ebyokwerinda tujja kufunayo akatambi tujja kulikodingayokko akatambi akalina obujulizi bonna tukatereke Musumba if anything happens akatambi ako ensi ejja kalaba badde nsaba Justin omuwe ssente ze andi oleke kumutiisatiisa obanga gwe ofuga wansi ne waggulu ffe tumanyi omuntu omu afuga wansi ne waggulu yeesigaliza ekitiibwa ekyo n'obuyinza ali omuntu omu yekka eyatutonda omutonzi waffe omukama katonda ali waggulu so byonna bikole naye ngwakimanyi nti waliwo ate eriiso ddene namungerege yayegedeka ensi eno yiyizeeko ndigiteekako yagereka ensi eno ye akulaba ate era sisuubira nti naye musanyufu ku byokola okiba kituufu ng'obikola Musumba no webiba nga akuwaayiriza Justin vaayo okakasa ensi tibyayogera bya bulimba simu zaffe ku screen kweziri okiba nga kituufu byayogera bya bulimba Justin vaayo besimu zaffe tujje paka Mbale okakasa ensi nti byayogera akuwaayiriza tusobola okujja naye omulumirize nti byakugamba akuwaayiriza takubanga ku ssente naye kibanga kituufu nga byayogera si bya bulimba kituufu nga byayogera si bya bulimba then tolina kyovaako obukwata simu teriiko tuliddemu oba netiwaaka n'ekirala oyo omusajja muyaaye kasita abeera n'omusango akyusakyusa ennamba alina layini nnyingi mpozi nkuweeko wano eya MTN tuweeko ya MTN simu eyo teriiko wagambye nti toli omu wekka ku ngundi eyo n'abalala bangi be yalyako ssente ze bangi era be yalyako ssente naye bangi abaana bakaaba era afeza abantu bangi mu kyaki baalidde ssente oli najja n'akugamba nze oyo yanfera ne sisita wange mwennyini yamufera ssente miliyoni 9 azimufera atya essente ezo yazimufera bw'ati n'amugamba omanyi agamba ayeeyita profeti alimu obunabbi kati ye abeera akuba tooki mu nsawo z'abantu ng'akuba ne ku akawunti kati yagamba sisita wange nti prose nkulaba ne ssente olina obukadde 9 naye ssente ezo zimpole bwe naaba nkuddizaawo nja kuwa obukadde 10 tokyagikubamu tokyagikuba tya akutonda butunuulizi bwate namanya ssente z'olina yese baakutunuulira butunuulizi era sisita wange naye bw'atyo n'atoola ssente n'azimuwa bwe yatoola ssente n'azimuwa paka ssaawa zino era naye omusango naye ye agamba alina omukazi gwe yawa ssente gwe yali yeewolera ssente bamuyita Robina omukyalo oyo abadde abeera nnyo mu kampeyini za Nuupu ate Robina ye kyagamba agamba Abe teyamuwa ssente ye yali ayagala ssente naye yeekwasa ku ye nti Robina yakola ki oli gwe yawa ssente so kati yalina okuzisasula naye ate Robina kuba no sisita nga ate bwe yagenda mu kkooti yatwala yaani Robina ono yeegana omusango Robina agamba teyamuwaako ssente biwukaye tugezeeko mukulu akuba ne tooki tulina butunuulizi bwate nagamba nti Umaru ku akawunti yo enako emitwalo 307 polaako ekyesatu nayo yiye eyo neyo tugezeeko tumukubire bamitani si byangu nga waali profeti
Kyanga yategedde dda nti tugenda mukubira. Tugenda mukubira ng'agamba mukulu ssebo nnyo Mukama. Praise Lord. Ayinza obutagikwata ng'amanyi nti oba ani amukubira. Amanyi obutakwata masimu. Amanyi obutagakwata kasita abeera nga yeekengera. Ye kyagamba alina Katonda wamubuulira buli kimu ekigenda mu maaso. Alina Katonda wamubuulira? Yes, sir. Buli kimu ekigenda mu maaso. Naye mazima ddala bw'abanga Katonda naye gy'ali Mukama Katonda tusaba otubeerereko ffeya. Obanga olabulanga omuntu ng'ono, omuntu oto obanga osobola okumulabula kimu ekigenda mu maaso, takutte tugezeeko omulundi ogw'okulala. Katonda gwe mmanyi nze gwe nsinza tasobola kukola nga bintu nga bino. Kituufu. Mpozi ngaliwo Katonda omulala. Mpozi nga ye yennyini ye Katonda. Naye abanga si ye Katonda. Katonda bwe tusinza ffenna ali omuntu omu. Ate sisuubira nti Katonda gwe tusinza asobola okubeera ku ludda lw'abaana abantu abakola ebintu bino. Kuba bino ebintu byakola webanga kituufu abikola biba bivumaganya erinnya lya Katonda. Era n'omwo mu Mbaale mwonna bamumanyi asawundinga nnyo omwo mu Mbaale. W'amaanyi omwo mu Mbaale asawundinga nnyo. Yeewaananga bw'ali omugagga, bw'alina ssente, aguza amamotoka, azimbye guloofa. N'abasumba bonna ab'omu Mbaale tebamwagalirako ddala. Bamugoba ne ku leediyo, yali agenda ku leediyo ng'avuma buvumi bantu kwewaana bugagga, avuma balokole ng'agamba mbuna abasiraamu basinga abalokole eddiini, tebalina ddiini. Bamugoba ne ku leediyo kata kyagenda ku leediyo kuba yali avumirira nnyo abalokole kyokka ate naye yayita mulokole. Ngeno tagikwata. Mpa ku nnamba y'oli gwe wagambye eyaggamba nti kituufu omusumba ssente yazirya teziriiwo. Naye nga kyayali nga akatambi kano mbadde nsaba puroguramu bwe tuzikola tuleme kunyumirwa bunyumirwa. Puroguramu bwe tuzikola zikuwa ekyokuyiga, ozibule amatu, ozibule amaaso wamu n'obwongo, olondemu ebyo ebikugasa obiteeke mu bwongo obwo, olabe oba osobola okuwangula ensi eno. Ensi eno nno okugiwangula tezibeera nnyo ssente, bubeera bwongo bwe tukozesa okuwangula ensi eno. Omusumba ali eyo nga obenamu omuze guno obanga obadde okola omuze guno Mukama akulaba. Ffenna lwo gye tugenda okusayirwa omusango. Ffe ng'abaana b'abantu bamuyitanya. Ffe ng'abaana b'abantu tetusobola kusala. Naye obuweereza yabufuluma. Naye yamulya ssente bakyankala na bubi nnyo. Badega nti ffe ng'abaana b'abantu tusobola kusayira muntu musango, Mukama yatutonda yasala omusango. So tubeere nga tukimanyi ssaawa yonna yonna osayirwa omusango. Waliwo kooti wano, kooti y'ensi. Halo? Jawaleko nnyabo. Halo? Jawaleko nnyabo. How are you doing, madam? Okay. Is this Rosalind? Where are you calling from? I'm calling from Kampala. Yes? I'm called the SB4. Yes? I'm called the SB4. Calling from Kampala. Do you know Prophet? Hello? Yes, please. Do you know Prophet? I knew him some time back. What happened? Yes. Why are you asking? Do you know Justin? Sister Justin? Hello? Yes, I'm getting you. Do you know Justin? Yes, I know her.
What happened between Prophet and Justin? What has she told you? What has she told you? She's demanding her money. Yes? But she told me you know about it. I think he knows more about it than myself. And he's not answering. Yes, so I don't know. I left the church, so I don't know. She knows where to get him. Yes. But is it the truth that Abe stole her money? That one is between her and him. Yes. Okay. Chachi yagireka dda. Chachi yagireka dda naye bakyankalana era bya ssente byeba bakyankalana. Amanyi okufera oyo amanyi okufera ayinza okutunuulira bw'ati n'akugamba nti Mukama ŋŋambye buli lwojja ku chachi mpa emitwalo 2 oba ayinza okugamba nti nabadde mu kusaba Mukama naŋŋamba kwata emmotoka gy'olina oginsigemu. Era byebyo ebimu ebyabaawula era baatabuka bubi nnyo nnyo. Alayira nga bw'ayagala okumudestroyingawo ajja kufa era n'ebyobugagga bwe balina bujja kuggwawo. Kuba oyo omukyala yali akola asomesa no ku gundi Makerere ku gundi nga lecturer. Kati n'atuuka ekiseera n'agamba kagenda akole ki awummule akole bizinesi ebye nga ye ng'omuntu. Bw'atyo naye najja mu kyaki. Bwe yajja mu kyaki ne batandikira awo. Naye era ekyabaawula kya ssente. Yabagamba bagende beewole biliyoni 10 mu banka ne bagenda ne beewola ssente mu biliyoni 10 ze yabasayiningisa kyokka ne basigayo ebintu byabwe ne basigayo n'emmotoka. Kati mu kubisasula lwali lutalo biliyoni ezo 10 ze yagamba ogenda okwewola bagula ettaka ly'ekyaki. Ettaka ly'ekyaki lyagamba tebaagula nagula naki n'ettaka ng'ali awo afeerafeera abantu. Kati bwe yabafeera ne bastruggling okusasula ssente ezo paka ebaamalayo banka nga kyavaamu n'agamba Mukama agambye amuwe emmotoka. Alina emmotoka ya bbulaaka gy'avuga ennene bweti. Omukyala n'agaana. Bwe yagaana okumuwa emmotoka eyo ate n'ebyo ssente nabyo nga nabyo biri awo ne bakyankalana bubi. Omukazi n'agenda ng'ava mu kyaki olwo ng'amaze okubabba ne ssente ng'alina n'ekyoto kye yateeka mu nnyumba manyi yagenda ng'eyo mbunna mu kusaba asabira mu Katonda yamugambye agenda asabire nga mweyo ennyumba n'akumamu ekyoto mweyo ennyumba. Bwe yakumamu ekyoto ng'asabira buli kiro ng'asula eyo ng'ali mu kusaba. Kati mu kusula eyo nti asaba bagenda okuliyalayizinga ekyoto no nyumba ono yayita pasita nga kiri evil. Era ekyoto kye kyateekamu ng'ayagala kudestroyinga family eyo. Kati ne bakizuula oba bakizuula batya simanyi naye nga emboozi egyo nasharingako omukyalo oyo yambulira biki ebyali bigenda mu maaso n'aŋŋamba naye balina pasita gwe baleese n'asabira ekitundu ekyo n'adisconnectinga altar gye yali atadde mu nnyumba yaabwe. Era ng'alayira abantu abalina okudda wansi baavuwalire eddala era alina okumutta. Era omukyalo oyo n'afunako accident n'amenyeka guno omugulu from nowhere yali atambula butambuzi bw'ati n'agwa n'amenyeka omugulu. Kati bwe yamenyeka omugulu n'agenda for treatment ne bamujjanjaba omugulu ne gugenda gutereera. Era nga bwakugambye nti yaleka kyaki long time ago ekyaki yagifuluma n'agireka. Era obupapula bwange oyo Rosaline yali abutereka kubanga bwe nakomawo nenzirayo Saudi Arabia nempitira mu Rosaline oyo ng'ebiriwo kubanga era be baali bakwata ssente mu kyaki. Rosaline n'aŋŋamba omanyi nno omusajja ono kye yaŋŋamba nga Justin essente ziri ku akawunti ya kyaki. Ssente ziriko nnyingi nnyo n'aŋŋamba alina n'emikwano gye givudde wabweru. Bamusindikiddeko ko ssente ku akawunti so kati mbu gavumenti oba banka ekyakutte ssente ezo tezisobola kuvaayo. Lwakuba nnyingi nti lwakubanga bagenda mu byaki mu bya kampeyini. Era bw'atyo n'agumaza n'oyo omukyala Rosaline. Era kye kyova olaba bagana ne beewola essente mu banka mbuno basasule ki ekifo eky'ekyaki mbuno ziri ssente ezinaaba zivuddeyo
ng'akola ki nga bajja ku ezo ssente naye nga bwali bulimba ssente zaali teziriiyo. Naye nze mbadde nsaba oddemu omunoonyeeko okussa essimu ez'enjawulo wakwata amubanjeeko. Ayinza okuba nga amazima ssente yali agadde okuzikuwa naye nga naye akunoonya nga takulaba. Nedda ssebo essente oyo omusajja bwe natuukira ogenda ku CPS nga nsoose kusiitaana naye tusiitaanye nengumiikirizaako ng'omuntu gw'owa ekitiibwa kye nti omuwa ekitiibwa kye ng'omusumba nensooka nengumiikiriza naye ekyaddako nadaga nti no muki muyaaye tayogedde kusasula ssente era mbu simuwangako ssente bw'ati bwe yagamba. Yaŋŋamba wampadde ssente zo. Yali takimanyi nti nina evidence nga takimanyi nti evidence weeri. Era ne kuno we twagenda mu guni evidence nkyagirina. Ne gundi gye bakola ku CPS ogirina? Guni gye bampa ku Justin mbiina ku ssimu kuno baginforwardingira mbuno the request gye yasindika nga bali promising okumpanga ssente at the end of the month gye bataasobodde kukola. Anti ani ali ku musango gwo omumanyi? Omusajja ali ku musango guno tomwogera naye ng'omumanyi? Mumanyi naye taliiwo, ali mu training era eno wiiki ali mu exam. N'alekawo omusajja omulala owa poliisi oyo gwe yalekawo yalikola kuki ku musango ogwo. Era bwe namukubidde essimu nankwata n'angamba Justin omanyi these people they have given these people the money and the way they are speaking they are not ready to pay the money. N'angamba nfune engeri yonna gye nsobola okufunamu ssente kubanga n'angamba nti ne Abe mwennyini yagenda wali ku CPS n'agamba n'aseka n'agamba we shall see the winner. Okay, otukowoolera abakulu abali mu kitongole kya poliisi abakulu tugenda bakontakitinga oba tubadde tusaba ensonga zino tubeere ku saidi yaffe kuba ensonga zino zirimu n'okufa. Omukulu ye aliredde okugamba nti alimu n'okugamba bya Justin byayogedde alimu n'okwewaanawa okutta. So mbadde nsaba Uganda Police abagikulira abagitwala tufune mu nsonga eno. Ekyenkusaba ogenda kuddayo ku CPS oba nnyonnyola kyonna ekiriwo tulabe. Naye nze nzikiriza ssente bajja kuzikuwa. Uganda Police eno nungi sobola okukwata ku nsonga negguka. Omanyi nze ekisinga okunnuma nali wabwereyo nga mbona nze we nali nkola nga n'omukazi ankuba n'akukonkona omutwe nga nsula na mu ttooyi nentuuka ekiseera nendwala era nga ebintu byenkozesa waliwo bagula acid ne baŋŋamba nkuute tayiro nenkwata nenkuuta tayiro eyo era bwe nakuuta tayiro nenfuna infection nga sisobola kussa ne bantwala ku oxygen nembeera ku oxygen nga ndiyonzeka teri muntu naye omukazi eyankolako yali mu Philippine n'aŋŋamba singa tebakuleese mu ddwaliro mangu obadde ogenda kufa. Tebakobaawo bwe navaayo mu ddwaliro ne mbagamba ajagala kuddayo waka. Omukazi n'aŋŋamba tosobola kuddayo waka nga tonnaba kumalako contract. Nenguma nenkola mu bulumi bwe nalimu era nga ndi mulwadde. Bwe natuuka okuvaayo omukazi nga bali kuteberako olunaku lwe nali nvaayo bampoisoninga ne bampa obuto. We nategeera nti no bampoisoniza ebyenda ne bitandika okunnuma ng'omusulo gwenfuka sibitegeera kati nenkomunikatinga n'emikwano gyange ku ssimu ne baŋŋamba Justin obwo poison gye bakuwadde kyoba okola funa olive oil onywe olive oil okone n'amanda onywe nange bwentu bwe nakola era bwe natuuka ne Uganda nengenda ne bankebera nga yali poison nembeera ku treatment nentereera bwe natandika okubanja ssente omusajja n'aŋŋamba bw'ati mpozi njagala kufa n'aŋŋamba sijja kuwangaala on this earth if I keep on demanding that man you are going to die. Bino nga bikugamba ng'omuwulira oba
bayokugamba naye Buganda yabiŋŋamba mwennyini ku ssimu era bwe yalaba nti ndi kudimandinga nnyo ssente nambulokinga ku Facebook nambulokinga naki ne ku WhatsApp nambulokinga nga sirina wonna wonna wensobola kukola ki kumufuna. byo biwanvu naye mbadde nsaba nga egambye walinza okuba nga waliwo eyo omuntu atusingako mu nsonga zino. Mbadde nsaba bambi tuyambe, walinza okuba nga waliwo omuntu nga obanga munnamateeka obanga alina engeri yonna gyasobola okutuyambamu nkukoowola taata wange oba maama wange otuyambe, kuba mulimu okufa. Abasumba betwesiga balese bakitaffe abatutulyowa emyoyo watugenda okugamba nti oyongera maaso okuba nga ogenda kummanja ogenda kufa nawe weesikamu. So mbadde nsaba Uganda Police, mbadde nsaba ebitongole byonna ebisonga zino kwezikwata tuleme kwesulayo gwa naggamba oba obulamu bwamanyi naffe buli mu buzibu. Wasula ku kyaki talina yadde akamu akake ate nga n'obulamu Musumba yamusuubiza okubeera nga afa. So sharing akatambi kano gwali eyo emboozi eno gifunyeemu ki? Wagenda kukola teweesiga muntu yenna. Mama muveeko, tata muveeko, baganda bo, abasumba, boyfriend baveeko, genda nga kugiddawo akawunti. Sente yeebeere mu akawunti. Ku akawunti okumewo sente zo ziyiyize. Mwabajja bagamba nti SB4 ngulira ettaka. SB4 tediringira mu byamataka. Mbeegayiridde. SB4 tediringira mu byamataka. SB4 teterekera muntu sente. Bannaye bannyinange abali eyo ddala abaana b'e Saudi Arebia, Jordan, Oman, mumukwira amasimu ag'enjawulo. Mbadde nsaba nzigulirawo akawunti, mbadde nsaba ntereka ku ssente yange. SB4 tatereka ssente ya muntu. SB4 tagulira muntu ttaka. Zino emboozi zendeeta okusharinga mba mbaleese kubayigiriza, kubasomesa munfune bulungi. Tompa yadde ekikumi kyo. Tompa yadde ekikumi kyo nti kikuterekere. Ate SB4 si messenger. Tompereza ssente zo nti simanyanga nkuweereza ssente zino zintwalireko maama. Nedda. Sigala ng'owagira SB4, sigala ng'ofollowinga SB4 ne mwawule mu ssente zo nkwegayiridde. Mulimu gwenkola gwa kuyamba bantu. Ojjako mu mitwalo gy'okkumi sange nga Justin ng'ono ng'anoonya ekyokulya talina yadde ekyokulya. Sijja muleka kufa njala, nja kukwata ezo ssente nzimuwe. Okitegeera muganda wange. So baganda bange abali eyo abakola mukole naye ng'olina ebiruubirirwabyo. Waliwo bigurupu ebiri ku Facebook okwo. Simanyanga nti weyongere mu kino ekibiina, simanyanga otekayo buli mwezi bakuwa simanyanga amagoba ga mitwalo 2. Bannange ebyo bigurupu byegenda kubabba. Gurupu ezo zigenda kubabba. Temuzijoyininga. Obanga bava Uganda nga bagenda kukolerera bulamu bwo, kutereza bulamu bwo, kolerera obulamu bwo. Obanga bagenda bweru kukolerera ssente yo, kukolerera abaana bo bewaleke Uganda, beera ku mulamu akolerera abaana bo. Baleme bawuddisa. Ate singa kibadde kisoboka gwali eyandaba nga wakagenda ebweru wagenze kukola, sooka bwesonyiwe Facebook gyesonyiwe, WhatsApp gyesonyiwe. Omuntu ajja mujja mu gurupu ya WhatsApp wano twalaba omwana yafiirwa taata we yajja omulezi mu gurupu ya WhatsApp n'amulya ssente ze teyasobola kujjanjaba taata we ate nga ssente yali azirina, ssente baazirya. Mbadde nsaba weesonyiwe WhatsApp eyo, weesonyiwe Facebook, osooka okole. Ebirungi tebiggwaayo. Facebook tegenda kuggalawo leero oba nkya, ojja kugisanga. Wawulira ng'oli board ng'omaze emirimu gyo, osooka okulaba ku firimu, osooka okugenda kale ku TikTok nolaba ku vidiyo abaana nga bazina onyumirwemu. Ate togenda mu inbox, teri muntu aku inboxinga. Ojja okusanga ba Obi, simanga ba Oji batandika okukubaira biddiirwa kubbe. Mbadde nkusaba obanga wagenda kukola
ng'omanye ekyakutwala beera ku kyakutwala. Kati so Justin yejjusa olunaku lwe yagenda ku Facebook n'asangayo friend request ya musumba we. Obuulyawo singa teyagisangayo friend request kati yagenda ku Facebook saka tetakaba amaziga. Tumirako omusumba ng'oli straight. Tumirako omusumba wange, musumba Justin Katende. Yona yona gy'oli Mukama akunkuumire. Musumba Justin Katende nkwagala nnyo musumba wange. Weebale nawe kunjagala. Weebale kwagala famire yange. Weebale kuyimirirawo mu mbeera yonna. Kutumiddako musumba wange Justin Katende. Era gy'oli Mukama akuweereyo omukisa. Ne ntumirako abasumba abakola omulimu Mukama gwe yabatuma okukola akutalimu makoona koona. Mbadde nsaba abasumba abali ku mazima abali ku mulamwa mutweyungeko okuyamba Justin. Abasumba abali ku mulamwa mutweyungeko mu kuyamba Justin. Mututeke mu ssaala zammwe bwe muba mufukamidde okusaba okwegayirira. Justin mumuteekemu obulamu bwayita mu bbo si bwangu. Tumirako abatufollowinga sharinga waka waffe abakomentinga abatukubirako ku kasimu ne mutuwa ku magezi ag'enjawulo mbatumirako abakomentinga tubaagala nnyo. Mbadde nsaba na kano mukasharinge musumba gwali eyo programu eno tukikoze kumenya bulamu bwo oba kujjako ndigazo tukikoze kusomesa nsi. Tetukulinaako mukono, tetukumanyi nawe totumanyi, tetuliwo okukulwana, tetulwana ntalo. Obanga bye twogedde birimu obulimba, vaayo weeyanika eri ensi. Vaayo okakase ensi nti Justin yampayiriza. Vaayo n'obukakafu kuba oli musajja wa Katonda ofuga wansi ne waggulu. Vaayo otegeeze ensi nti waliwo Justin. Osobola tutuyita ne tujja embaale ne tukakasa on condition tujja naye omutuule mu maaso omutunuulemu ngambe sente wazimpeerawo. Obanga bwekakasa nti sente teyazikuwa, bw'abanga kituufu Justin alimba ajja kisasulira. Ajja kisasula obanga atulimbye. Naye musumba essimu zaffe ku screen kweziri tukubireko tujja kujja embaale tutuule naawe ne Justin nga waali akunnyonnyole. Bw'abanga kituufu alimba ajja kisasulira. Alabye akatambi kano ng'omanyi omusumba oyo manyi prophet oyo kasharinge paka kamutuukako atufune bulungi tuve mu ntalo tukole ebigasa eggwanga. Tuve mu kutiisatiisa abaana nga bano tubagayidinge tubateeke mu makubo amagologofu. Tumirako mami wange omulungi namanje Fatuma ngaji ali mu ggwanga lya Dubai akolera kampani ya Clarion. Abanono bakusuubulira ebisaawe byaguddewo, so abasuubuzi mwenna mwenna omweyune mweyune bannaffe aba Clarion bakusuubulira emmaayi ekusangawo ku dduuka oba ku mulyango. Wayagala okusuubula emmotoka spare parts, ayagala okusuubula engoye ebya bizinesi ng'ebyo kubeera ku mami Faati oyo yalina ansayo ajja kusuubulira. Gwe omusuubuzi osobola okulinnya ennyonyi n'ogenda akwa visa ya bwerere n'otuuka n'akulambuza kituuka ku kiduuka ne musuubula emmaali ate n'ajja kutikkira paka. Mwe bakadamu abali eyo basisa baffe bannyinaffe tubaagala nnyo. Nga wali agadde okubeera nga oweereza bakadde oyinza okuba baweerezaayo ebintu, baweerezaayo ku bintu ebimu baleke n'abaana bo. Wali agadde baweerezaayo ku ngoye, ku ngatte ez'akabi. Nze shopping okube ku screen ku simu eri ku screen okwo buli ku mami Faati ajja kujja bipiikinge wuli abikuleetedde paka. Nina banja bamuweera obujulizi, so mwesige tajja ku disappointinga. Mbadde nsaba ofune omuntu ali ku musango gwo ddeyo
akubwire kiki ekigenda mu maaso. Subira nti omuntu yenna analaba akatambi kano bajja tuwa ku magezi. Tugenda naffe kugezaako okukola kyekisoboka. Amanyiyo ku banene, Yesu tulina abanene, naye amanyiyo ku banene tukwaniriza mu nsonga eno. Badde nsaba obeere mugumu, oli mukyala mulokole, osula ku kyaki, kyemmanyi osiiba, obeere n'okukkiriza. Ndi mukyala mulokole era nsiiba. Nina omwana nze maama nze taata. Bwe nagenda abweru nga mmanyi ngenze kukolera mwana wange, nange nkomewo mbeereko omuntu ng'alinawo ky'olinawo ng'osobola okweyimirizaawo. Nakira natugesa namupostinga ku Facebook. Era ne evidence yonna risiiti ze namusindikirako ssente byonna gyebiri. Era ne text bye yatextinganga ng'ali mu kunfera ssente byonna nabipostinga ku Facebook. Nga nkaabirira eggwanga bannyambe. Nga ndabye wano ku gundi ku regional block ow'engenze ebintu babitaddemu ki sayansi mungi. Kati mbadde nsuubira okuddayo enkya ku regional block ey'Embaale nfune kiki kye baŋŋamba. So ku CPS bajja reporting ugundi ennene obagambe nnanjagala bwenkanya funa omuntu ali ku musango gwo kyemanyi naffe nga tukowodde abanene tujja kufuna abatuyambako naye sooka ogende ku ewe n'okukuma kuba si enkomerero oli mu bulamu buno omanyi bw'obeera wabweru embeera gye tuyitamu si nungi. Tuyita mu mbeera enzibu. Kati we ndowooza byonna naye nzikiriza Katonda nti ajja kunkuuma olaba nkyaliwo nga nkyali mulamu. olina okuba n'okukkiriza oli mu mbeera natuuka nembeera mu stress nga n'omutima gwagaziwa ne bankansolinga. mbadde nsaba onkume embeera gy'olimu si gy'oyagala okubeeramu. Oba oli awo Mukama tayinza okuba alina pulani nene gy'oli. Buno si enkomerero y'obulamu. Obulamu bulina okweyongerayo mu maaso. Kiiramu kwange. Kituufu. Obulamu bulina okweyongera mu maaso. Sente nnyingi. Naye nze bala n'okusooka obeere n'okukkiriza nti sente ogenda kuzifuna. Nti obeere n'okukkiriza nti obulamu bulina okutambula. Ate era bulina okukyuka. Ofuna omuntu na kansolinga, genda kujja ku kansolinga. Mu kaseera kano ng'oli mu bizibu n'atabagala okweyambisa bayinza okujja. So zibula amaaso. Si buli ajja okukusaasira bajja abazze okukusaasira. Muganda agamba nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente. So si buli agenda okujja okukusaasira mu kaseera kano taba okulumirirwa. Mbadde nsaba weekwase Mukama kuba yasinga byonna okumanya byonna. Ate ye yatutonda. Yafuga waggulu ne wansi. Musumba busi yafuga waggulu ne wansi. Mbadde nsaba abakola omulimu gw'enkola. TV station ez'enjawulo munoonye ku Justin ono. Emboozi ye bwe tugisheyaringako oba oli awo ayinza okufuna ku bwenkanya. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya oli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Humalu ali ku kamera nga bulijjo naye nkujjukiza ekintu kimu wenna ali eyo. Sente yekyasinza okutabula abantu. Tolina kwesiga muntu ku ssente. Teweesiga muntu ku kintu kye bayita ssente. Abazungu bayita ssente zino ku ffe oba okulyawo kututabula tutandika okutiŋŋana. Teweesiga muntu ku kya ssente. Tujja kuba nga tufollowing emboozi ya Justin eno. Tufollowinge. Tunaafuna time tujja gendako Embaale tugendako mu service emu ey'omusumba ono. Tubeereko mu kyaki ye. Kyemmanya akatambi kano ojja kukalaba era tujja tulaba. Naye otulabanga tuba tuzze kusabako ko naawe. Abanamperekerako
ba ku simu ziri ku screen okwo tujja kulumbayo kembaye tujja genda nga stadio tusule mu mbaalo omwo tugendeko mu service emu tulinde kimanyi yes amadi chachi bagaggala nekimanyi ndoza waliwo era services tambula abachachi wolema okukwasaganya ensonga zino nga bukyali bagwira wa machachi tujja kusako mu chachi yo tusabeko ko naawe kati tuzze kukola lutalo wabula kusako ko naffe tuwe ku mafuta agenjawo so sharenga katambi kano commentinga tukubire kasimu tuwe ku magezi tusabire ku Justin mukama bankumire mwiraba